tuli baluganda to the extent nti omwana nyoko oba omwana akitawa ayinza n'obutakujja mu kizibu omwana NUP n'omugamba ndi mulwadde nabeera much concerned nagamba itongo agenda ofuna eddagala kuva munda mu bo mu basirikale baaba b'omunda oli nagamba bannaye mwebeereremu bw'oba osimbula emmotoka sooka ogyetegereze bano abasajja balina enteekateeka esaanyaawo buli wa NUP mpolampola baagala kukendeeza ku nnamba y'abakulembeze aba NUP nga bayita mu Bubenje kubanga amasasi gabalabisizza nnyo n'obutwa bubalabisizza nnyo. So nsaba buli mulwanyi munnange era nsaba buli mukulembeze mu NUP na buli muntu agamba nti agende nga tonnasimbula mmotoka yo sooka ogyetegereza. Dictator Yoweri Kaguta Museveni alina ekintu enkola ye ayinza okusaanyaawo Yeekolera nalowooza asaanyizaawo Yeekolera naye nga asaanyizaawo abantu 10 because there is people behind Yeekolera nga Yeekolera yettapu kwe babadde basena otuzi. Dictator Yoweri Kaguta Museveni muzibuzibu okutegeera si muzibu kutegeera muzibu nnyo nti ye musajja yeebaka ku mukazi naye nga tamanyi nti repercussions z'okwebaka ku mukazi luba lubuto oluvannyuma lwalufa okuwunya nti wawoola nnyo obutwa kakati by all means ayagala kuleeta mwana woolanya mu parliament. That is why yamuyisawo nga tavuganyizibwa mu kamyufu ka NRA mu buli ngeri amwagala mu parliament okujjawo kiri nti ye yawoola nnyo obuki obutwa. Leka kulimba nsi nti mu Uganda tulina democracy abantu be basalawo bwe tubanga ddala tuli mu campaign kyekikwatisa aba NUP oba kyekibakuttisa bannuwa omutwe wakutte baaki Museveni atukubye ebikonde ebimala. This is the right time naffe okwerwanako naffe tussa twamala mu mbuto z'abannyebe emyezi 9 nga naye bwe yamala mu lwannyina aleke kulowooza nti agenda tukuba nga bw'okuba ennyindo ezaala musaali. Abanyarwanda be basinga obungi wano mu Uganda kirageeza tageti yaabwe yakusalako bannayuganda. Kakali munnayuganda weebeereremu bw'oterwanirire teri agenda kukulwanirira. Mukama Katonda tuwonye Museveni. Mukama Katonda temunnamulaga bwetaavu bwa kuggyako Museveni. Nabagamba toyinza kwebaka mu masuuka weebisse n'ogamba Yesu akolera awonya agenda kumpa ekyokulya. Olina sooka kukeera kugenda ku luguudo n'olaga Mukama obwetaavu bw'okufuna ekyokulya naye akikuwa. Lyeryo lyokka kubanga oŋŋamba nti tetuli mu mateeka kino kyenjogera tebigenda na mateeka y'okututta akikolera mu tteeka ati kawaayiro kimwe yeesigamye okutta bannankyuka. Bayinza okubuuza yabato abalaba otya? Baani abambuuza? That is the question. Ani aninako obuyinza obwo obumbuuza? Nze ku nsi nfuga omuntu omu Katonda. Ekyomolo bano bagamba tuli kibiina kya Buganda era tukoma mu Buganda. NUP kabinja k'Abaganda naye ate bwe tugenda engulu gye bagajje tutalina buwagizi ale be basooka otulwanyisizaayo. Muli mutya mwenna bana flash kino Uganda olunaku olwaleero. Tuli mu nnaku tuli mu biwoobe oluvannyuma lw'okufiirwa bannaffe ababadde bagenze mu Amoro district okuwagira munnaffe ali eri mu Amoro. Naye nga ekikulu kya byonna kiri bwe kiti njiyita shock newonya lwaki aba NUP bokka be bafa. Lwaki? It's my question. Lwaki aba NUP be bafa? Kwe kukyaza mukulu General Itongwa Yeekolera yembeera eno yenga kinoomu agirabawa abamu bawambiddwa bali mu kuttibwa. Why all things are happening? They're happening at the moment. Onokulo ku Sunday. General buza kwa tulaba tutandikira aho mu nnaku gye tulimu onokulo olwaleero. Abatulaba for the flashlight olunaku olwaleero ndi muyongobevu ng'era omuntu afiiriddwa. Baganda baffe kuba nabagamba omuntu wa NUP oba omuntu w'enkyukakyuka agamba nti agende oyo ye muganda wange n'okusinga omwana wa ssebo n'ennyabo. Agamba nti Museveni oye munnankyukakyuka ye muganda wange. So twafiiriddwa abantu mu famire yaffe ey'enkyukakyuka kubanga mu NUP we are family. We are not just a party, a political party. We are family. Tuli ba Uganda to the extent nti
omwana nyoko oba omwana kitaawo ayinza n'obutakujja mu kizibu omwana NUP n'omugamba ndi mulwadde nabeera much concerned nagamba itongo agenda ofuna eddagala oweereze eggwanga omugamba enjala ennuma kyebyo byewuunyisa because last week manyi nakola lives nyingi nga akasente konna ne kaggwera mu data ate nga munaye tetuyingiza nembaako mama wange gwe ŋŋamba nti enjala ennuma mu nnyumba temuli mmere yarushinga okunteerako ak'okulya ate baganda bange ke batasobola kunteerako because wonna gwe mwayingiza mu byobufuzi ne bakujja ku mirimu gyo okitegeera so baganda bange mu nkyukakyuka be baganda bange ddala naye kyannaku nnyo nti baganda baffe babiri Yakubu ne Waiswa Dennis tebasobodde kusimatukawo but yesterday akabenja kakagwawo mbadde mugonvu ennaku zino that's why babadde tebakyandaba nnyo wano ne baŋŋamba Yeekolera soko recovery ng'olugendo luwanvu togenda kakati nabadde awo General Tower Haitawa nankubira essimu naŋŋamba kino nakino baganda baffe bafunye akabenje munnange nabadde awo mu kwewundaganya ne ŋŋamba kabenje kano kapange oba kali ku nakyo neŋŋamba waayo osanga munnaye enteekateeka za Mukama ebimukkiriza oluvannyuma lw'akawungeezi okuwamba abantu abalala mu convoy ya president ne bagitemamu wakati abalala ne babawamba banowa mutwe bani n'abalala nagambye ekitegeeza n'akabenje tekabadde ku nakyo kabadde kapange era today I have received a call okuva ate munda mu bbo abamu kuba n'abamu bakoowa okuva munda mu bbo mu basirikale baaba b'omunda olina kugamba bannaye mwebeereremu bw'oba osimbula emmotoka sooka ogyetegereze bano abasajja balina enteekateeka esaanyaawo buli wa NUP mu mpolampola baagala kukendeeza ku nnamba y'abakulembeze aba NUP nga bayita mu bubenje kubanga amasasi gabalabisiza nnyo n'obutwa bubalabisiza nnyo so nsaba buli mulwanyi munnange era nsaba buli mukulembeze mu NUP na buli muntu agamba nti agende nga tonnasimbula mmotoka yo sooka ogyetegereze eyimiridde etya eri etya sooka ovugemu katono linnya ku breaks gezesa olaba obazisiba bulungi kuba bano abasajja bagwa wansi mu mmotoka ne bakutula bridge ekyo kyo nakiwuliddeko kebera radiator erimu amazzi tebagisumuludde eyinza okwokya ng'oli wakati mu lugendo emmotoka neekola ki nesaanawo nekyamuka kebera emipiira oli ayinza okuba yafumiseemu akananka akanywa empolampola omukka emipiira gya sayidi gyombi kali gwovuga speed ogenda okuweta ekkoona ng'emmotoka tekyabalansinga ng'ekuyiwayo kebera buli kimu nga tonnasimbula mmotoka munankyukakyuka saba busabye kebera buli kimu otherwise mbeera yo yabunkenke yo mbeera mbiri mu ggwanga kale awo tugenda okutamba olunaku olwaleero mmwe family ezaviiriddwako abantu nadda the biological family members tubasaasidde nnyo olwa akabenje akabadde abaana tubasaasira akyala na buli ababadde bali abantu abo mu ngalo kubanga dictator Yoweri Kaguta Museveni alina ekintu enkola ye ayinza okusaanyaawo Yeekolera nalowooza asaanyizaawo Yeekolera naye nga asaanyizaawo abantu 10 because there is people behind Yeekolera nga Yeekolera yetaapu kwe babadde baseena otuzzi ye mu ntegeera y'ennafu alowooza asaanyizaawo ani Yeekolera naye nga asaanyizaawo abantu abalala 10 assa emisomo gy'abaana. Oh my God, I don't know where we are heading. It's unfortunate naye nga tumanyi ekyokola kyanaku nnyo. Dictator Yoweri Kaguta Museveni muzibuzibu okutegeera si muzibu kutegeera muzibu nnyo
nti ye musajja yebaka ku mukazi naye nga tamanyi nti repercussions z'okwebaka ku mukazi luba lubuto oba outcomes luba luki lubuto kale ate bwamala okwebaka ku mukazi oba omulalu obaani ne bamuyitira obuvunaanyizibwa bwe bwava mu kwebaka ku mukazi n'abugaana. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali awoolanya obutwa yamanya tekiddako kulonda naye ate ategese okulonda naye ate tekuli free and fair. Ne weebuuza ssente y'omusolo lwaki etokomokera mu kulonda? Osegeera singa yali awulira nga tasobola pressure ya kulonda teyalisoolanya kuba ye yamutta Museveni gwe wattoolanya nze Yeekolera itongwa. Bw'oba owulira nga wali tosobola pressure eno ey'ebyokulonda tewalisoolanya. Kakati essaawa eno omusajja oyo ali mu kubuzaabuza bantu beeyo oba famire nti abaagala. Oluvannyuma lwa lufu okuwunya nti wawoolanya obutwa kakati by all means ayagala kuleeta mwana woolanya mu parliament. That is why yamuyisawo nga tavuganyizibwa mu kamyufu ka NRM mu buli ngeri amwagala mu parliament okugjawo kiri nti ye yawoolanya obutwa. Museveni tolina kyogenda kuwa famire yoolanya kugisangulako kiri nti gwe watta omwana waabwe. N'ekirala bw'oba wali owulira tosobola eno pressure gitukutaddeko wallahi tewalisoolanya kubanga bw'otta omubaka wa parliament ekiba kiddako kiyitibwa by elections. Bw'oba owulira wali tosobola pressure egenda kuva mu by elections tewalisoolanya era tewalibaddewo ki kampeyini. Naye omaze okuttoolanya otegese okulonda ate obuzaabuza. Leka kulimba nsi nti mu Uganda tulina democracy abantu be basalawo. Bwe tubanga ddala tuli mu kampeyini kyekikwatisa aba NUP oba kyekibakuttisa bannuwa mutwe wakutte baaki? Bannuwa mutwe omusajja oyo yakutte baaki? Bwe tubanga tuli mu kampeyini ntuufu tukyali mu covid oyo yennyini yayimirira ku TV n'agamba covid akoze eki? Aweddewo tewakyali covid. Kakali waba tewakyali covid kitegeeza nti abantu kuŋŋaanira mu kikungo tegukyali musango. Atubuulire musango ki gwe basizza okubakwata. Ffe ne tubeera mu nsi yaffe ng'otuyimbya ndubaale ne tubeera mu nsi yaffe ng'otukooza kajiri. Ekisinga okubeera ekyennaku okoozebwa akajiri munnansi naye omugwira eyajja agoba ente alaba omuddo we guli. Guli wano tuziteeke wano, guli wali tuziteeke wali. Yali mutukoza akajiri essaawa eno. Ffe kakati njagala ngambe buli munnayuganda nze itongwa kino muyinza okugamba nti I am inciting violence. You are not inciting violence. I am not inciting violence. Njogera ekyo kyennyini ekirina okukolebwa kubanga ffe tetuli punching bag. Tetuli punching bag. Punching bag okikuba ebikonde byoyagala nga tekuddiza. Museveni atukubye ebikonde ebimala. This is the right time naffe okwerwanako. Naffe tussa twamala mu mbuto z'abannyebe emyezi 9 nga naye bwe yamala mu lwannyina. Aleke kulowooza nti agenda tukuba nga bw'okuba ennyindo ezaala musaayi. Otegeera? Era yo yennyini gwe bagikubye weetakkuluzaako ekibambulira. Ffe abatanyiiga twabaaki. Kino kye kiseera buno bwe budde tewali kiseera kirala. Era njagala okulonda kwonna okuba kuliwo tukozese ng'emmanduzo akanyoobwa. Omanyi omuntu ebiseera ebisinga ajja n'akuvuma oba n'akusindika ati naye ng'okusindika okwo aba ayagala mulwane. Kaakati nange njagala okulonda kwonna okuliwo tukukozese ng'ennyoobwa dandala ono tumutwale nga talinnya. Mwerwaneko luno lwe yalwamu nnyindo mbalayirira. Bwe muteerwaneko bannayuganda teri agenda kubalwanirira. Bannayuganda mugenda kuttibwa. Abagwira batwale ensi yammwe. That's why wawulira ono Kawulu Kagezi omusajja omukulu atalina mukazi. Mwe Abanyarwanda be basinga obungi wano mu Uganda. Kirageeza tageti yaabwe yakusalako bannayuganda. Kakali munnayuganda weebereremu. Bw'oteerwanirire teri agenda kukulwanirira.
kano ke kaseera akatuufu okwenunulira ensi yo. Obusiraamu butugamba bw'olaba ekikyamu kitunuulire, bwe kigaana okukyuka kyogereko, bwe kigaana okukyuka kikwateko. Amakubo gonna mwe tulina okuyita okwezza obuyinza bwaffe bannange tugakutte biganye. Kaakati buno bwe budde obutuufu tugende ku stage ey'okusatu yakukwata ku kibi ekyo tukisindule kiveewo. Okay. Buno bwe budde obutuufu munnayuganda okusamba ebikunta. Buno bwe budde obutuufu munnayuganda okusamba ebikunta. Ojje weerwanirire, ojje weebeereremu. Nabagamba mwe bannayuganda mutuule eyo, Mukama Katonda tuwonye Museveni. Mukama Katonda temunnamulaga bwetaavu bwa kujjako Museveni. Nabagamba toyinza kwebaka mu masuuka ago weebisse n'ogamba Yesu akolera awonya agenda kumpa ekyokulya. Olina sooka kukeera kugenda ku luguudo n'olaga Mukama obwetaavu bw'okufuna ekyokulya n'akikuwa. Kaakali nammwe abaagala obuyinza nga mumyokeza bubaani nti musaba dduwa temunnalaga Mukama bwetaavu bwa kujjako Museveni. Njagala gurupu emwebeere ku dduwa ng'endala eri ku nguudo. Ene sesaamu kabaani eri mu mmisa ng'abala bali ku nguudo. Ekkubo lyokka lyetusigazza, ekkubo ettuufu ery'okukyusa obuyinza mu ssemateeka wa 1995 lyali lyakulonda. Tuligezezzaako mirundi mingi tukumpanyiziddwa. On top of that mu kulonda okwo tufiirwa ebintu bingi, obudde, sente, families, because most of us jakosa tetukyalina bafumbo. N'abakyala baatulekawo lwali abufuzi, lwali abufuzi. Bw'oba tobivaamu n'ofiirwa obudde, n'ofiirwa family, n'ofiirwa sente. On top of that abamu bafiirwa n'obulamu mu kampeyini ez'ekiguumaaza. Ekkuba eyo ze mbabuulira nze Jeno Itongwa ndisse, nze nganze. Ekkubo ly'okulonda nze ndisse. Nabagamba nze ne bannayuganda abanyigirizibwa tuli mazzi ga mukoka oba ga kiira. Mazzi ga kiira ne bw'ogazibira olufunvu, ekifunvu ekinene oluwongo, geebo tolyago ne gyonoonyeza ekkubo. Kaakati olwaleero ekkubo mwe tulina okuyita okununula Uganda lizibiddwa. Kino kye kiseera ekituufu tubotolere ewalala. Bwe tutanunule teri agenda tununula. Mu Amerika jangu otuyambe. Joe Biden tamanyi bizibu byo. Mutulitwala lya Bungereza. Queen tamanyi nnaku y'enjala ogisiibamu. Omwana waffe gwe basse, abaana baffe be basse, tugenda baziika bokka sina Queen. Kale mmwe mulinde Queen. Ate n'ekirala nze ebiseera ebisinga bw'ojja okunsaba ssente Yeekolera nina ekizibu bwe kizimbadde njagala 10 nsooka kukubuuza gw'oyinako mmeka. Naawe be muyita babayambe bajja babuuza mmwe mubadde mutuuseewa. Ntegeerekesa buli anaakuyamba oba mu bizinesi asooka kukubuuza gw'oyinawo mmeka. Nyongerezeeko. Kali n'abo be muyita babalwanirire bagenda babuuza mmwe mutuuseewa. Mwebeereremu bannayuganda, mpeereza katambaala kali. Mwebeereremu. Wallahi ya Mungu we muteerwanirire. Kakano tewali agenda kubalwanirira. Nkiddamu. Ero video omujega ayinza okugamba nti Yeekolera akuma muliro mu bantu. Sikuma muliro mu bantu. Sikuma muliro mu bantu. Kino kyenjogera kye kituufu. Tetuli panchi tuddiza. Naffe tusirise tuzinze emikono. Bw'onyigiriza ennyindo ogizaaza emize. Munnayuganda buno bwe budde obutuufu werwaneko. Mu abakyala nabagambako gye buvuddeko. Mutulekedde nnyo obuvunaanyizibwa bw'okununula ensi. To the extent nti munaakyala otugamba ffe tuba tuyonsa abaana. Mwagamba Museveni yabajja emmanju. Mukkirize nti yabajjayo ne byonna bye twali tukola mu bikolenga. Abakyala ne mukyala munnammwe baatuuka omukwata gye buvuddeko ne musirika temwekalakasa. Nabagamba mmwe abakazi musobola okuvuunika gavumenti mu lunaku lumu. Nga basazeeyo. Kwata akaanako kaweeke ku mugongo kasuulireko n'engozi mukuŋŋaane abakazi 2 buli mukazi anaabalabako agenda beegattako n'omwana. Tugambe kati tusonga mbeere. Omanyi kye kitegeeza okukuba omukazi alina omwana? Oba nsi nnamba. Allahu akibar. Abakyala
kati ate mmwe bentisse eddimu ey'okununula ensi eno mbagukumula muzukuke mutule oto tumulimu nege tegube musango nti olumubalagira no musango kikyogamba okututta kyo kiri mu mateeka bwe twali tukola CA wali 1995 wasayiningibwawo nti bannayuganda ab'enkyukakyuka balina okuttibwanga wasayiningibwawo nti okuwanigira ekibiina ekivuganya gavumenti gunaaba musango mu CA wali 1995 buli munnayuganda yaweebwa eddembe ly'okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna oba omuntu genna wayagala azironga si kibiina kya buyeekera azironga omuntu oyo si muyeekera kaakati gwe bweŋŋamba nti wano mmenya mateeka bwe kye bakola kiri mu mateeka dawa ya moto ni moto fumbe ly'embizzi ligeyana kamulali akufumbire ey'omutwe mufumbire ey'ebigere mwenkanyenkanye evvumbe gavumenti wabikalakata kaakati olunaku olwaleero sisiri mu katuliki nti bwonkuba oluyi ku ttama lino kyusa ne ku ddala kuba sirambu ŋŋamba luyi ku luyi teke ku tteke luyi ku luyi teke ku tteke si bye bino bwakuba luno kyusa ne ku ttama eddala akube nowe not me itongwa not me musanyirege kube mwali muzannyiddeko vuvumira tebuukira ku munyango musanyire kube mwali muzannyiddeko enough is enough ekimala munnayuganda tomanyi maanyigo takakasadde akabayimbye endubaala akabakoza akagiri ate kasinga kutya mmwe that's why you can walk without any security man without any bodyguard naye oyo gwe mutya bw'aba ayitako gye muli ajja n'obukuumi bungi naye waba atambula mumuviire agende bangu temumutuusaako obulabe kitegeeza ki oyo gwe mutya ate asinga kutya mmwe naye mmwe temumanyi maanyi gammwe olunaku olwaleero mulinganga embuzi bano balinganga embuzi ebadde yamanyiire okuba ku muguwa embuzi eyamanyiire okuba ku muguwa bannange embuzi eyamanyiire okuba ku muguwa ne bwo gisumulula embuzi eyamanyiire okuba ku muguwa ne bwogisumulula yo mentalite yayo egigamba ndi musibe ne bwogisumulula tevaawo aginyenyala oba enywedde kumba agiragaya ento ogiwadde ki entandikwa kwekutulira bino Museveni byali mu bakola ali mu banyenyamo kiddamu bino Museveni byali mu bakola ali mu banyenyamu mutandikirawo kutula mukuleeyo enkondo mwerwanirire nabagamba tuba mu struggle buli omu n'ekyokulwanyisa kireete nkiddamu ekkubo lyetusigazza okukwata liri mu lyeryo lyokka nze Yeekolera itongwa lyeryo lyokka kubanga oŋŋamba nti tetuli mu mateeka kino kyenjogera tebigenda na mateeka yo okututta akikolera mu tteeka kikawaayiro kimwe yeesigamye okutta bannanti bayinza okubuuza yabatta wabalaba otya baani abambuuza that is the question ani aninako obuyinza obwo obumbuuza nze ku nsi nfuga omuntu omu Katonda bwotugambye tewali muntu ku nsanfuga maama ne taata baafa era bafula ku regimu yono baafa kaakati abazadde bange baba baafa gwe kimanye nti mu nsi oda zange zonna ziva gyendi njogeza mutima nenjatuza akamwa mutima gwe guŋŋamba kino nenkyatula era ojja n'osanga abajjega bakutumye ani antuma maama ne taata we bali abalina okuntuma kino kyekituufu lyekkubo lyokka lyetusigazza nze Yeekolera itongwa ntangende nziike lindako tugenda okuzika siganyi tugenda okuziika nga bikyali awo byonna tukyabasaasira mwenna abafiiriddwa abantu bammwe biological naffe tulina enyiika eyo kuba nti no they are fellow human beings like us ekyo kyatulumye ennyo naye nga tusaba omukama abagumye jeno ekyabadde Kayunga ku lunaku lw'okwosajjo okyogerako kikuba Kayunga yawuumi Kayunga wabaddeyo waiswa mufumbiro nga batambuza ekigambo kunga
Kayunga nekola bwet sabadde updated twad updated but ekyomolo whatever it is bannayuganda bonna babuufu ekyomolo bano bagamba tuli kibiina kya Buganda era tukoma mu Buganda NUP kabinja k'Abaganda naye ate bwe tugenda engulu gye bagajje tutalina buwagizi ale be basooka otulwanyisizaayo bano baddandala be basajja abategeka fight ne bagamba eri free and fair naye nga bazze n'ebiso n'emmundu nga goze with your bare knuckles nga bo bataddeyo n'ebiso mundu mafumu bagakwese oshegeera eyo teba fight eri fair 7 beera musajja omanyi waliwo abasajja betulaba ogamba oli general. That's why I told you you were a coward. You are not a general. You were just a coward man. You were a coward because a general asobola n'okugamba omuntu nti omanyi I challenge you omuntu njitadde wali jangu waliwo akasajja we nateete bakayitanga muzima kalika OC operation bwe kagendanga okukwata ebikwekweto mu bayayi waliwo omuyayi yakeepikira be era senga si mundu kamugamba okay kajiwa omukuumi waako episto ne kajimuwa kamugamba lumba ne balwana musajja ku musajja kye bayita omujeeso w'omusirikale omutuufu naye omusirikale omutuufu nga yeeyita jeno oli ku bannansi ba civilian bottise emmundu bodekako olulwana olutali free and fair. He is not a general, he is just a kulutu impersonating yefuula kyatali era egimu ku misango gye ngenda okuggula ku Museveni nga tumaze omujjawo kwefuula kyatali ojja kubeera nga gonodda mu kyaguti munnayuganda yenna alina eddembe eriwaabira omuntu nze nja kumuloopa ti ku misango emingi gye tumuvunaana tugatteko n'ekyokwefuula kyatali yefuula kyatali. He is not a general, he is just a coward. Wefuula kyotali toli general oli kulutu LDU abajasa ekyewunyisa abayina emmundu tebasaanidde adde okukwata emiggo abayina emmundu tebasaanidde adde okukwata emiggo ono musajja anti bajja bagoba nte ewali omuddo we basiisira kati basigaza that mentality cow mentality balina cow mentality ndowooza ya nte nti ente bw'oba oyagala egende ku ddyo walabe ekwata ku kkono gikuba omugga eno ku kkono esaledde ku ddyo kyova olaba ffe atukuba miggo n'amasasi because yalemeramu kiri ekyokulunda ente ayina kubeera mukulembeze wante kufuuwaluwa nti jangu eno kyova olaba atufuga ng'ente golooza Bobi Wine yali ategeeza ki n'abamu bakwanisa ssente n'amala n'akuyisa ng'ente ono atufuga ng'ente because mentality ye yakulunda nte kagale sanne erabira nti alunda bantu ayina balundanga abantu kintu kyale naye atulundanga nte kubanga mentality ye ya nte. I get your point, General. Yeah, man. Akatalekeka kwosajjo omukulu gwe bayita Muhoozi yagenze ku Twitter n'awandiika bino ebigambo amanga gamba kabulaza gwe Bobby olowooza no fittinga mu bigere bya kitange. Bobby n'amuddamu nagamba nedda sirwananga kubeera okufittinga mu bigere bya kitaawo era tesigenda kumusikira gwe genda osikira ebiralo bya taatawo. Twitter kugamba bawaseganyiza ebigambo ebyo negamba byansanyusizza oli yakoze Twitter emu bweti namugamba please sibangako brother wo nekimala nekijejjayo kakati omuntu olabira omulalu nonde tuli mu lutalo lwa ngatto tuli mu lutalo lwa ggwanga era Muhoozi tewala kyemugambako ku ngatto za kitaawe nga azisikidde n'ebiraalo oba ebiraalo n'ebisaati ebinene okujjako ebibbe ebibbe alina bisikira tewali ajja babuuza nti lwaki tulamwafunawo muti waabwe awo tewali ajja mumubuuza ku majolobera g'amasaati aga kitaawe n'ebigatta ebitalina sheepu ebyasikirire wagazi n'ebino ebyeggwanga ate n'ekirala
koze ensobi sogera ku batamiivu ebadde ensobi zeeyikolera itongo tuvaano era bwe tuvaano sanagaliro twolekera eri ebbombo okuziika kuba kikulu nnyo era tusaba mwenna mutambule awamu naffe jeno abantu mbadde njagala obatuuseeko live update ku binaaba mu kuziika tujja batusakira live updates neera tujja president yasimbudde ndowooza munzikirize nange ngenda ffenna tugenda bomba yeah of course okay so n'olwensonga eyo mbasaba kintu kimu mutusabire tugenda kutambula era mutusabire era tukyogedde kwa ekyoka tetujja kufiirwa abantu betutu ffenna tusigale ne wakanga tutudde naye nga tetwaki ekintu kimu move with us tugenda kutandika olugendo ffe essaawa zino twolekere eri ebbombo it is very important okutambula nammwe